Donia Sia okwewa butwa abaneiba abasatira asibye ku live nga bulaba ebifaananyi ebyo ng'akaba ensonga evudde kuki obadde okimanyi mulimu abantu imbu beyatta bwino wuno soko owulire muzije nkuwa ebisingawo agava ate mu baneiba be ate wamagatiisiza ddala mu bugubi obw'ekitalo nga naakamala okufiirwa omwana nga ne famire y'omusajja bangambye ahutaza hapa tena sirika Donia Sia ayina ebizibu. Donia Sia we yali yakava Saudi ayina omwana gwe batta. Sirika abamba amamwa sirika omwana tuli mugamba wali webaka n'obusajja obutongo obuteeka mu mabeere amakadde. Nkusaba soka olaikinge bampita hanzi kakati okusinzira kuba muli okumpi bagamba nti amaze ebbanga nga ali depressed ono wetwogerera n'omwana gwe yazaala bamumujjako oluvannyuma lw'okweyisanga oboolyawo ekitagasa era nga abamumujjako abafamire y'omwami bagamba nti omukyalo ono ebikola byali akola yali tasana kubanga mbu abeera n'omwana okusinza ku information eri munda kati bano wetugezaako kuba nga tunyonyeza asibye leero ku live ali mu kuba nga akaaba n'enkola olukwesikwesi nengezaako okumuyingira munda egenzijjayo galaga nti mukazi wattu ate aina ebizibu ebimwetimbye abaali banfanfebe ono yibamuyita Rama munywanyiwe nkusaba video no soko jeke mulimu kyogenda okubanga oyigamu mu bintu byonna Donia Sia bazaakola yesaawa ate oboolyawo abamu bali mu kugamba nti kaasasulire ono yali munywanyiwe baabeera bonna nga baluma kyekimu balya mu ssowaani emu ebigambo bye atera okwogera ebitali ne kati ku luno agamba bituufu njagala owuliremu olw'ensonga n'olugambo luli mbu ne Saudi eyo mbu ayina abaana be yatta oba bituufu wuno banne balese bwino kulirizaamu nkuleetera story yali etya yali atolosa abaana e Saudi Arabia mu kiyumba waliwo omwana yalina ssente ze zaali awo mu 10M9M Donia Sia n'akwata omwana oyo mukazi alina omutima Gobo oyagala okukakasa nti oyo mukazi alina omutima noonyereza abantu bazzenga alwana nabo bajja kunnyonnyola omutima gw'oyo mukazi yagirayoko Big Jack akambe ng'agenda kamuyisaamu mu lubuto yagirayoko Makirini akambe ng'agenda kamuyisa mu lubuto yagirayoko Smart Criminal akambe ng'agenda kamuyisa mu lubuto Donia Sia yatuga omwana yali kadaama omwana oyo yali alina emyaka 23 yali mutolosi mujjukira Donia Sia we yakomerawo e Kampala bamusiba ayina omusajja gwe yali adeetinga ye yamutaasa mu nsonga ezo era emisango egyamuliko mwalimu ogwa human trafficking mwalimu omusango gwa human trafficking Donia Sia yavaayo ng'alinamuko ku busente nga yakava e Saudi Arabia yagula Donia Sia ebizibu byalina si bye ebyakaakati w'ogatta ebizibu by'edda n'ebizibu byakaakati we byegatta Donia Sia mujja kumulaba nga afudde ate tajja kufa nti bamuloze tajja kufa nti bamukubye masasi Donia Sia agenda kufa depression nefuna olukito nebonaabona nalonga taata w'omwana oyo yeekobanye ne famire ye ali mu ttaka yafa Mama Shanita naluma okumala wiikisi 2 nga ndi mu ddwaliro e Kenya nesente zasasula bbiiru nze mwennyini nze yakubira amanyina ze maasa n'azijja mu dduuka n'ensasula emitwalo 48 ne bansiibula mu ddwaliro abaye n'omwana wange oyo nga wa myezi 2 bwe giti namusuulira kitange nga wa myezi 4 buno obudde bwa myaka 10 agenda aweza 11 mbeere nga sobola mwakisa esinga ogenda kusobola omwakisa esinga newemba omubi newemba nvuma abantu nze Maama Fatia taliyo mulala agenda mumuzaala nze yazaala oyo mulungi bwe kiri asi omwana olina eddembe lyo lyonna erikola kyoyagala wabula bw'onooba osiimye n'owulira nga okakkanya bulungi ng'ekinyizo kikuvuddeko waliwo solution okulaba ku Fatia netwogerezeganyamu kuba Fatia to be honest mwanawo ekyo tekisobola kuvaawo mu mbeera yonna mwanawo oba twagala oba tebaagala ate gwe maama we naye nga kyoba omanya okuteesaganya weekuli wakati wange naawe n'omwana ne taata we amulina kati mbadde nkusaba osobola okusooka n'owejjako obunyiivu bwonna kuba eno live esobola okuwa essanyu mu mutima at least bw'onoova omaliriza walayi nkubira luli program gye nali ntegese nze yafuuka bize walayi ku saidi zonna era bwe njogeddeko n'omuntu
Dagamba mune watugamba tugenda kukwatagana naye tewafuna budde. Naye mu nsonyiwe mwembi mbadde nkusaba busabi era nkusaba bw'oba oyagala Fatia abeere musanyufu bambi tokaaba kuba amaziga ga maama gakwatiramu n'omwana kuba bw'okaaba ate okaabiramu kolima no bw'oli mwanyinange nkwagala nnyo ekyo kimanyi kullo kati mbadde nkusaba mukwano gw'obona omaliriza take your time gw'onooba omaliriza nkubira nze nkubuulidde ku luno kyova omanya ku luno buli kimu ngenda kiyimiriza tulabe nga tufuna Fatia. Manyi gwe baaba olina excuse gye wampa olunaku lwe nnakukubira essimu. Oleeta obulamu buno obwa bulijjo obugata ku neeyisa yange ey'oku social media. Kyali kituufu lwakuba nti oyinza okuba kitwala. Yeetaaga omuntu ng'amanyi Don Asli asobola okumuyamba ku kintu kino. Actually nze sisobola n'ebintu sisobola kubinkuludingamu taata w'omwana kubanga nsobola okubeera n'omwana wange okuva nga wa myezi 2 10 years old and she's in class 5 ngezezzaako okulwana on the ground just ensi tosobola kumanya what you go through. Johnny, calm down, darling. Calm down. Njagala wange sirinayo bintu birala byenjagala era yonna gy'oli musajja gw'ondaba. Omanyi gy'ali ye oyinza okumanya waali? Manyi bulungi nnyo gy'ali kubanga era waawangaalira we nashiftinga n'ebintu byange nga twangalira mu courtship, so when we moved in I had to shift with my things. Nengenda paka ebyo byonna oyo bagesa ava okubeerako. She knows the story. Abantu abandi okumpi by then even UG extra. He knows more about all this. Anti nange mbadde ngenda kugamba nti UG ali wakati essaawa zino oyinza omukubira. Tasobola kumanya bulumi bw'empitamu because I've tried several times. Ye muntu wange wano e Kampala nga wano e Kampala sirinayo muntu mulala yenna asobola kumanya kinnuma ng'ogyeko UG extra n'ekirika Ibula ye tali kutegeera bulumi nze bw'empitamu okubeera nga sisobola kwatisesinga omwana wange. Toka. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Naye ndabye story ya October Bay breaking around this Monday morning. But I've been strong ever since I was deported from Dubai. When I was deported from Saudi Arabia, nagenda okutuuka Medway yali ampangisizza. Kintu kyensobola okulaba even if I have been facing a lot of problems nenzikakkana. Anyways, that it is. I don't access Fatia ever since I came back from Dubai. Nze nina recordings zotamanyi muwendo ze bakozesa threatening nnyo okuntiisatiisa and so on. So simanyi. Naye, if anything happens to me, that it is. Munange omusajja yawamba omwana wange yalowooza wa kitalo nnyo, but me I cannot settle for less. I can't. Kubanga singa naafa singa oyo omwana buno obudde
nze nkimanyi oyo omusajja asobola okunkola ekintu kyonna kulw'okwagala okusigaza omwana wange kuba talina mwana mu nsi. Kati buno obudde newannoonya nankuba amasasi nanzita asobola okugenda ku lumbe n'agamba nti nze neeweddeyo okuweerera Fatiya oba okumulabirira obulamu bwange bwonna naye nga nze ndi mu ttaka lino swaire nno. Anyway, simanyi mbigaata anti kati ffe agambye wamukubira agamba omwana wo baamukima abantu bo kati abantu baba abakima omwana betwagala tugambe yamuwa alimba kirala omwana wo wamumulekera nga toliiwo kati wooli n'obuvunaanyizibwa obusobozi obulina obulabirira omwana wo. Vegas omusajja obulumi bw'alina Vegas ayagala Asiya naye tagenda kukozesa mwana nga kyakulwanyisa kufuna Asiya nedda. Ekitagenda kubeerawo kigenda soboka ayagala Asiya naye amaanyi ge galina we gakoma. Era we nandisabidde omwana wange yandisitudde omwana wange n'amunziriza kubanga nze simulekerangako omwana wange nti yatuuseko okungamba mbu yamala dde okufuna balooya musimanyi balooya nga ye ngaani naffe tugenda funa sobola ngabe Asiya teweerega bino ebintu bya step by step balooya tubalina tugenda bafunira bagenda kubeera omusonga guno mpaka ogugenda okuggwa. Njeyo omwana sisobola kati ako k'omumma gwe wakagulawa sisobola sirina we nagula bitundu byange ebyekyama naye sisobola. Nagudi omugisu Nagudi aganidde ebitundu byekyama tulina ofuna omwana kati nze kankwatagane ne UG tufune location ati nakugamba gwe Mugisu olina okugenda wali light alina okubeerako black sugar alina okubeerako buli gwe wawandagaliza omwana buli omu ffenna tulina nnono omwana wate tumale tukukuba ekibooko ng'oggyeyo omwana wo kategedde kati UG munnange nkubira mukwano tulinye piki tugenda nakuvuga kuwulira omukulu alina omwana wulire bwe tugenda eyo teri kugenda n'amamotoka bagenda tukubirayo okategedde oyo Omugisu yalina okulembera akuba enduulu amanyi location nze muwala wa Zainabu wali eri kanoonye luuyi ate ibuloyo yeyansi omusajja oyo w'obundazi oyo omuko w'obundazi oyo ebampa ebyange nekoyo okuyita mu atazaalangako Nagudde bw'abadde atuvumira abaana nga nnaku ya Fatiya munamusiba ku musajja nonkeera ku makya nengula akasawo ka sukaali abalala ne bakanywa ne kagwamu ng'omwana wange takanyedde taata ndaba nkubira. Okay, Asiya ompulira omwana ogenda mufuna kale bino byegamba nze kennyini bwe nakulabye ne ntandika okusagula amakubo kati nze nyimiriza buli kimu ne ngamba bannange ogw'omwana gukutte wansi ne waggulu Nagudi kali wankubira sumbu omwana ogenda mufuna Nagudi omwana akutte wansi ne waggulu naye Mugisu gwe towulira saakugamba nti wulira kati omwana tugenda kumufuna taata w'omwana tuwe ku kifaananyi Nagudi mu ddakiika nga mu ssaawa nga lya twagala omwana nedda mukwano gwe UG wali ogenze muleeba kya muntu tosusa embeera gy'otaddewo emala wamma Nagudi ne bw'abadde atuwandagaliza abaana nga Fatiya baamutwala bannange era ffe badde okumafa abagenda okukumba naawe nga tugenda okunona oyo omusomaaliwo okategedde nga bw'obadde otuvuma ffenna tugenda kwekwata kakota tugende tunone omwana tuwe ku kifaananyi kya muzeeyi kuba Fatiya kati wuuyo agenda na mu period wamma togeza n'owayo ekifaananyi ky'omuntu alina omwana nekyoba omanyi wanaayita mmeka wano wajja twagala mwana kira we nakunyumiza ensonga zinakusaaka
Munnaye twali tumanyi osaaga. Ntasaaga. Kati ngende muli bakazi mugira munyumya naye bwe tukomye enteeseganya eri wakati wo kati ujja omusajja mukubidde nenjogera naye emirundi ebiri nakkiriziganya okulaba Donias yakuba na responsibility ku mwana oyo ojja wano n'ovuma abantu bavuma bebewerera omwana golowooza nga we bikuluma taata w'omwana muzaala tebimuluma oli omwana kiri kyekika kye muleke agende ozowe mulidde mu kamera bovuma bennyini buli gwovuma yewerera mwana ozze mu ntalo ovumya abaana b'abandi tolowooza nti buli gwovumira omwana asirika waliyo gwojja ovumira omwana ayagale naawe akose omwana wo naye nga n'omusajja kimukakatako kubanga oli omwana abawuwe gw'otunuulidde kino nti omwana wange naye nga weerabidde nti abantu bojja ovumira abaana asobola okukola revenge ku mwana wo omwana oyo tabawuwo wekka wabula n'omusajja abamuvunaanyizibwako kati omusajja agenza okulaba ng'omwana we ali mu kufa omwana we ali mu kubona ovumya omwana wa Black Sugar ovumya omwana wa Sheila Price ovumya omwana wa Mina ovumya omwana wa Kasenene gwolowooza buli gwovumira omwana asirika eriyo yagenda okutekinga action ku mwana oyo naye nga weerabidde nti oyo omwana ekika kyo si kyekikye ekika kye ky'ekyomusajja kati omusajja akutta omwana amumugjeeko kiri mu kwasama omwana wange mwana wo kinga owemula mu kamera mwana wo kinga osiiba owemula mwana wo kinga tova mu ntalo buli omu yewerera kutulugunya mwana oyo kookirabe omwana ensonga ziri ku mwana akabira omwana bamumugjeeko wanyiraze osimye oyoze ku munye kati so mpulirize kale kale kakana kakana mwana zebyange omanyi sagala laba muntu akaba kale kakana nina solution kale ndala gyendese kakana naawe gukatyoka ababiki kale nkimanyi wallahi singa wali obumanya singa zina ensonga nga bakandipotinga nakukubira esimu yako nfunye ebizibu kino nakino ibula nakugamba ibula ndi wano kati wempangalira oba weneewogomye nabwekiti kale byonna kandi bitedde ebbali naye omwana kati kale kati wenzijidde Dikubo kubera mama mimi twabayi nawo akolaki akabira kubera mama mimi Simanyi omwana we simanya biki. oba mwana yagudde ebikuuzo yali mu P5 mwana yasomya bubi omwana we batamutte omwana wa Nagudi batamutta amujjukidde leero lwe lunaku lwe yamuziika ndowooza simu abudde omukazi buli kimu tekiro kagera oyo omukazi agenda gw'eddalu nanti yatta abaana e Saudi kyobola abamizimu gimutawaanya Ulira big boys muyatta abaana e Saudi ekizibu kyo kyozo nno atandise okufaana agati Laba engalo za Donias we ziriko nako labako abayerabidde bambi nerabidde odingawo bannange kanabe jalya bane ekizibu kimwokyezza bitya mbwalinga yakubulokinga ate ndi kuzikula live wana ate nkoleyo ntya negwe jaliyamba bule tudde amazima asali mu musaasi alina ennaku mugamba buli Donias alina ennaku jjawo omusiraani ogwo
Donias yamulabira mu kamera naye ayina ebizibu. Olwakiroza bba wakogga. Bayina agazibu buli waka bw'ati emisama giba gimubanja. Big Hassan ayina ennaku. Hassan talina wabeera, talina wasula. Oba teyamanyanga jjambina ebizibu. Teyamanyanga yeyambula naye Nagudi ayina ebizibu. Nimubuuze Muhammad e Saudi. Choka Doni alina ebizibu bingi naye lwaki ate kati ku TikTok ali wa violence ayina ennaku nnyingi.